Hanson tonnanfuna bulungi nnyo ras. Kamalo kendeza ku mupiira gwende mukulaba ndi waka wano ndi mukulaba Liverpool eri mu kusamba Brighton. Uganda wange njagala nkubuli kino kintu kimu. Bw'ozaala omwana aba avudde mu kyama kyo gwe ne mukyalawo nga mwekwana babiri. Wabula omwana oyo afuuka wansi. Wadde yaku-inspiringa fine well and good. Naye bwe wajja okuyimba wajja mu community or society n'ofuuka ekitundu ku famire y'abayimbi. Wafuuka si mwana w'omu, wafuuka kyabugagga eri abayimbi naffe abayimbi. Ate ekirala newankubadde gigizi yali musambi mulungi nnyo, kizibu nnyo musanga asamba ne ba Rashford mu Man U, newankubadde however good gigs was. Ebisale bya gigizi byavaawo. Hanson toyina kye wayimbye ate nga yoyimba bulungi, wandyetaaze industry eno okugibeeramu ebbanga lyonna. Kaakati nkugamba ebigambo bino, mu nsi Katonda atonda be bayita ba mediums, ba segs ne ba seers, others are prophets. Nkikugamba wabaawo abantu abaakoma ng'omukisa. Nkiddamu Hanson kino kijje kunze. Music is a spiritual game, like it or not. Abantu bakozesa bubi ebiseera byabwe ne bagibwako emyoyo gya talent ne giweebwa abalala abasobola ogikozesa obulungi. Bw'osanga omuntu omu omwoyo gw'okuyimba gwamugibwamu ne guweebwa abaana abato, never reside in that kifulukwa. Kubanga kino kirabo kituweebwa bubwa. Bw'obanga wakikoleramu bubi toyina mukisa Katonda gwagenda kuwa, agenda kujjako ekirabo ekyo akiwa abalala. Kati waliwo abantu Hanson, believe me or not, nga baali bayimbi balungi, naye olw'okuba ekirabo kye baba obuwa just tebakikosa kimala kusaavinga Katonda. Yabajjako omwoyo gulina favor n'aguwa abalala nga ba Hanson. Kati when you go back to those people Katonda be yanyigira, muganda wange nawe agenda kunyigira. Get me right? Yes, brother Jamie, it's vice versa. I have friends of mine, to tell you the truth, to shame the devil. You are my friend, and they say you are bad influence. But it's me who knows how to handle my friends. So to everybody, I always ask myself, what would Jesus do? Anybody? There are some worse people I know, very worse, that were always near me, very worse than what you call those old people. And extremely worse. Stage yemu omudduka tatula mmotoka mwatudde nti kubanga mukadde. I think bino bijje mu personal feelings. Yeah, if you have a problem with her oba n'abakadde, that's none of my business, bro. To me, I have no problem with that. Bino ebintu by'ekina Uganda ebyokubeera nga me, I'm not like that, man. Ntambuddeko, man. Manyi, I know how to handle every human being at every age. That's because now n'abakadde b'obeera nabo abakutegekera shows n'ogenda performinga nabo. Good for you. Mulage noonya ba psychologist naye guli eno malira biseera mu ndongo etaseetuka. Mugende mukole emirimu gye mwasomerera. Abaana bafune ku buwiriru. Ba Elio Disc bafune obateeka ebintu bya batundi. Balina passion y'endongo. Mugende mukole psychology. Mundongo tebwetaka mu ba psychologist. Mundongo mwetaka mu ba artist. Bannabitone gifted people. Okuyimba si kwa degree. Senga Mugabe yali asinga okuyimba wayina degree nyingi ne mukyala we. Tuza psychologist na munagani. No we Jamie, deka kwefuula nnumirirwa. Siri mwana mutamunora kid. Mbadde mu cultures nyingi, ndabye yena mawanga mangi, abantu bangi. So I know how people behave. Mbadde mu bantu bangi. I've lived in huge families. Manye ennimi nyingi nnyo. So I know how people behave. Deka kweraga nnumirirwe nnyo. Gwe dabuzire neka group koko oli nako mugeye. Munyumirwe in few days kijja kugojja kubona erabidde. So siri mwana muto, mind about your own business. Learn how to mind about your own business, because buli omu alina ebizibu bye bingi. Olina ebizibu bye binene, nange nina ebizibu bingi. Nze sijjanga kaawo nentandika kubuulirira how your music should be, how you should whatever. Leka kunnimba nti you would have wished me to be successful. Nga nze ntopinga industry eno okusinga weefuula nti onjagala okusinga ne bwe weeyagala. No. Soka weebuulirire olyoka obuulire any other human being. Oh, endoka pyata bwetulo jwere ezano nkutwale
nange kabya tuula mu kamotoka nkuvuge Hanson Baliruno olyoka otegeere waaki tuli luno tuli luno abasajja bannange Baliruno Yesu namala kumawo bannange Baliruno amusanga afuuse ekikoomi tonyoka bro nze kyemmanyi byekugambye bikuyingidde mu mutwego and have to act accordingly kitegedde young man I can't poke you sigwe omuntu gwenyiza okupokinga Hanson nze sirya pooko ye musiraamu I can't poke you Hanson Baliruno onyumira you an old man in a fresh body oyina ka mind akakadde kali myaka omwoyo guli myaka ndowooza oba nga 92 kati gwatula mu kabiri akato sorry bro olina okulaba firimu Benjamin Button olabe guy bamuzaala nga mukadde bamuzaala alina emyaka 92 kati nga mu kifo kyeyandikuze nga gyakoma okukula ye agenda atootowala don't check your voice bro. Then you said it right, then mind about your own business and I mind about my own business because I have never in my life attacked you or judged you or with the people obeera nabo over anybody until you begin poking me. The sirumba abantu until nga abantu batandise okunuma. Jamie, I request you mind about your own business just the way I mind about my own business. Leka kwefuula nnumirirwe nnyo. I'm not that dumb, brother. Mind about your own business. Leka kwefuula nnumirirwe nnyo just the way sisobola kwefuula kulumirirwe nnyo Baliruno. I first mind about my life. Kiraba Jamie. So stay in your lane and I stay in my lane. If we deal actually wherever I deal with you, it's business. So let it be business with me. You are my colleague. Stay where you are. I stay where I am, man. What's wrong with Ugandans? Simanyi wa Uganda yatondebwa abantu bamu batondebwa mu species. I don't know. Crossing boundaries. Stay where you are. Sikulumbangako gyokolera, sirumbangako ku mikwano gyo, sirumbangako ku bantu wa gyokoledde ebintu byo because it's none of my business. Olowooza gwe tolina kamugo, tolina bikyamu byokola, but does it tackle me? It doesn't. Waliwo ebintu byotalina kwogera. So you don't need to inform me how rich I am, how poor I am, how well dressed I dress, how I don't know how to dress. You don't need to tell me that. Mind about your business. Stay in your music, stay in your things, and I stay in my things. Stay with your friends, and I stay with my friends. Come on, style up. Nenze nkugambye weewala abantu abakadde ngulaba tebalina gye balaga abakadde beera nabo genda obeere ne baagundi bachansi nalubega gye bali balina ekiddako baani bonna Hanson kati agera kugamba jamikali kyanompalampa wesewalampa eggwe n'awalampaani nina okukubuulira amazima tondetako sagaliko Hanson nze nkusiba ssente osobola kuba mugezi kunsinga gwe just oyina ekikusumbuwa gwe ng'omuntu ebintu ebimu biraba ku sayidi ndala naye oba mugezi ekigambo psychology olukigambo kye bayita psychic kyekisooka ku ebyo nga tonakola ecology kyokka kifuuka psychology. Psychic is an ability etali ya buli muntu yenna kuba nayo amwe psychic kati gwe waddira mu kituli n'ofuna olupapula bakuwandiisako ebintu bingi n'olubaawo and get to know brother ebbanga nalo badde osoma badde oyiga kuyiga you're learning how to learn. Some people are born wise, born genius. Kyovula gavumenti ife tuli banjawulo okusinga wemulo abantu abalala kyovula tukola ebintu nga byanjawulo abalala bagamba tuli weird kubanga endowooza yaffe esukka ku ndowooza y'abantu abali mu kalibazo naye nfuna bulungi mu kino Hanson olina emize gye mmanyi nti oli mugagga oyagala ebyasibye okubeera smart olina emize egyo abalala gye bamanyi nga tukolagana naawe ssebo ate nze siina muntu yali anvumyeko man kino kankikuddemu gwe Hanson mwana siina muntu gwe mpalana mu bulamu nze nava mu bintu ebya bodily thing. I deal with the reality. Munaye Jamie abakazi boolaba Abakadde be basooka kundiscoveringa before nga tonnaba kundaba nga tonnaba nakummanya so they put some impact in my life. Omukyalo oyo gwolaba munnange yandaba emyaka 15 emabega nga ndi kaana kato era neewuubiranga nnyo ku studio ye nanga you'll be somebody one time. Sisobola munnange kumala gava eri gamusuula oba mulema oba alikooki I can't. That is one. Two, bw'aba nfunidde awantu wonna ne ngendo performing like any other person I will go and perform. Bw'abanga
kubanga mukadde tajja kuntwala mu bbala kunywa mwenge, tajja kuntwala ku kibaatu kunywa njaga, tajja kuntwala somewhere bad, tajja kungagenda obbe bank. Naye ekyatuuse wakati wange naye, it happens to every artist ali wano, everyone. Let me tell you one thing, brother Jamie, tuli wano tutudde, olwaliro gana mawulire gagenda kugwa, enkya somebody else is coming, olwo omulala agenda okujja nga muyimbi nga waliwo ate ekinene ekimutuuseeko. Tulabye abalala be bagifulumiza nti tebasasudde bills mu mabaala, abalala balina bye bakoze. Every now and then wabeerawo ava. Jamie, you've been in the news all over, you were in the hospital, you didn't know what was taking place outside. Everyone alina kyayitamu nga kibi. That is one. Two, what you didn't know that the guy blackmailed us ng'amanyi kyajja okukola okutuswaza, but you can't see up. So therefore I rather stay with her than some young people with bad influence worse than her. So kugwe kikulidde ekyo kibadde mu mawulire nze tekindese tekinzigyeko kintu kyonna. I'm Hanson and this is how I'll be, and to people who know me very well, I can't steal someone's money. Gwe sooka wekyebuuzemu ng'omuntu alimu ku magezi ategeera nkwata nti abantu bange ne mbatuuza ku mulyango gw'ekivulu si kyange. Tujja kubalaba obusikaati, tugenda kubalaba obusikaati bantu mmwe. Muguze amataka mu ssente z'abayimbi, mugenze eggulu mubbyeyo ssente, mugenze nansana muzimbi y'ebizimbi. Tugenda kubalaba Yesu kaanaakomawo mwe baba mafiina mmwe mwenna ne gurupu yo. Tugenda kulaba obuteeteeyi mu kibuga, tugenda kulaba embugubugu, tugenda kulaba ngenda bakuba akayundu. Omuzimu gw'akafeero gubanoonya. Ali people I told you, nina akatabo kange nawandiika ke bayita The Fish in the Lake, ekyennyanja mu nnyanja. Kaliwo ebintu bingi bannanfuusi, ekirwadde ekiri mu kuyimba kyabakulu enkaŋa nakiwandiikako ne basudde yakiyimbako mu luyimba lwe bayita abayimbi. Bantu mu emizimu gw'akafeero gubanoonya, omuzimu gwa ssebadduka gubanoonya, omuzimu gwa firamugirwa gubanoonya, mulamu omuzimu gibanoonya. Bw'owasa omukazi ow'ekisiraani ku nsi togenda kufuna ssente. Bw'odiiringa n'omubbi otandika okufuuka omubbi. Obeera n'abantu abataagaliza, obeera naawe ogenda kufuuka ddayagaliza. Muganda wange Hanson, let me teach you one thing. Ensi etambulira ku energies. There are 22 energies ezifuga ensi. Bw'ogenda mu kifo nga waliwo bad energies, ogenza ziconceivinga naawe owulinga energies ezikujjuddemu zifuuse negative. Bw'obeera wali positive vibe, naawe ogenda kubeera positive, thinking positive and acting positive. Olira n'omuntu alina negative vibe, njagala onfune bulungi side kwendi. Waliwo abantu amonga ebintu byabwe emyaka gyabwe jaggwako nga Hanson mwe muli baana bato mukyalina ebintu ebigenda mu maaso, mwewala abantu abo. Kyengeza kugamba nti abantu abo balina bad vibe. Kati gwe omwana omuto omuvubuka kyekikubeza n'abantu abalina bad vibe, naawe zigenda kukonsiviga. Muganda wange nze ojja kijjukira ku nze muganda wange bw'olira n'omuntu kiringa nga bw'obanga olina wootudde ng'oli mu kuwummulamu, oli mu kawe kw'akalungi, n'ova mu ekyo ekifo n'ogenda mu environment n'osangawo abalwana, naawe energy zo zijja kulya nga zinyiize because oli mu kussa vibe ez'okuyomba eziri mu eyo area. Kati muganda wange buli wooliraana omuntu tugeze nga yeekubye perfume embi, kugenda kuwunyira bubi. Kyengezako kukutegeeza nti abantu abakadde pozi nga jjajjawo agenda kukolera ofune ebisima, naye obanga si jjajjawo mwesonyiwa abakazi abakadde. I'm sober bro. Bantu bangi nnyo balina emize, tekikwetagisa kugenda ku kibaati kutandika kuyiga kusera n'okukusera muze. Waliwo abali ebisiyaga, njagala yabayigiriza ebisiyaga, mulimu abali ebisiyaga nga wasiyazi yabayigiriza ebisiyaga. Waliwo abameketa amannyo, waliwo abalina emize gyabwe. Si buli muze nti bagusomesa, wabula nagambye ekintu kimu, obwongo bwe bulowooza okunywa kasoda, nawe kasoda bwe kajja kakkirira mu lubuto. Tewayi yali abikudde mutwe gwe kuyiwamu soda nga bongo nayagamba nti kampeeko bongo anywa. Kitegeeza nti bongo anywa bisengejje boss, basooka mumusengejjera ne bamuwa mu foomu endala. Muganda wange ekitono kyo kigenda kufuumuuka, nze nkubuulira. Ogenda kulira n'omuntu okone aweva maati, kankubuulire. Ogenda kukona abantu balina ebyoyo ebibi nga bikonesa abantu. Ogenda kulaba talenti yo nga teseetuka. Nze muganda wange nze siina kyentya man, siina mwana wa mubiri gwentya man. I'm talking in soul, I'm talking a spirit language. Call it sober being and sober. Nenjagala weggalire munda ulize bu voice note buno Hanson Baliruno. Erinnya lyo Baliruno litegeeza joy and happiness.
yes abantu nga beeyagala kigasa kyo omuntu obutagamba nti genda ku kibatu onywejaga omuntu n'asiranya talenti y'emyaka gyonna gy'oplaningidde okubeera owakabi abantu balina ebyoyo ebibi muganda wange abantu balina ebyo ebibi nga newomulira ntoddamu kufuna hiiti olaba omuntu akutunuulira bw'ati amaaso bw'ati ebintu byo ne bigootaana kati gojja kuddawo otandike simanya ate kati simanya guiding you mbw'oyagala oyo omukadde tomwagala I know you're a cute guy oyina chick osobola ku vibing over there but mbadde ngamba muganda wange empisa eyiga n'empologoma but buli omu bw'akwata ekike empisa eddamu mpisi n'empologoma mu mpologoma learn the spirit language bro. Oyagala omukolo gw'enjawulo gobeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo